Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ekika ky'abantu abamanyiddwa nga kolowayi n'enzimba y'enju zaabwe ewuniikiriza. Tosenguka emboozi eno nyuvu. Bangi ku ffe tubadde tumanyi ti ebinyonyi bye bizimba waggulu mu miti okugeza endegeya, amayiba, ebiwuggulu, obusanke n'ebinyonyi ebirala bingi. Naye wattu si bwe guli, anti Katonda taggwaayo. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ekika ky'abantu abamanyiddwa nga kolowayi. Ekika ky'abantu abamanyiddwa nga kolowayi kisangibwa mu ggwanga erya Indonesia. Wabula nga bano beewuunyisa, anti bazimba ennyumba zaabwe waggulu mu matabi g'emiti ate ne zinywererayo ddala, era bwe batyo ne baziwunda bulungi era ne batandika okubeera omwo. Era ng'abantu bano bawangaalira mu miti gino mwe bateeka amayumba gaabwe. Ekika ky'abantu ekyogerwako ekya kolowayi mu ggwanga erya Indonesia basangibwa munda mu bibira ennyuggine mu bukiikaddyo obuvanjuba bwa Ilian Jaya, era ng'okuzimba ennyumba zino mu matabi g'emiti bwe bumu ku buwangwa bwabwe. Abantu bano abamanyiddwa nga kolowayi baggulawo enkola eno ey'okuzimba ennyumba mu matabi g'emiti olw'ensonga nti bamulirwana baabwe oba bayite baneiba baabwe abamanyiddwa nga sitaka, nga bano bayizi baateranga okuyiga ekika ky'abantu kino ekya kolowayi nabo ne babajjangako emitwe. Bwe batyo abakolowayi baasalawo okujja n'enkola eno ey'okuzimbanga ennyumba zaabwe waggulu mu matabi g'emiti baabwe ndowooza basobole okulengera abalabe baabwe bano basitaka abayizi abaali bayitiridde okubasalako emitwe basobole okubalengera nga bakyali wala, olwo nno basobole okwerwanako. Nabwe kityo y'ensonga lwaki baggulawo enkola eno ey'okuzimba mu miti, era nga baabwe bw'obasanga tolema kulowooza nti oba bunyonyi, naye ng'ennyumba zaabwe zibeererayo ddala bulungi mu matabi g'emiti era ne ziwangaalirayo. Ekika ky'abantu bano abakolowayi bawangaalira mu bibira, era bano bw'obasanga mu bibira baabwe balabika nga bakimanyiira era nga n'obyenyumirizaamu babyenyumiririzaamu. Bano kumpi balya buli kintu ekiwangaalira mu kibira. Olutuuka nga bafuna omuti gwe balaba nti ogwo mugumu, olwo nno nga bagusonjulako amatabi. Bwe bamala okugusonjulako amatabi bwe batyo baba bakuŋŋaanyizza dda emiti gyabwe egizimba mu naddala emiti egy'amabanda. Bwe batyo balinnya omuti guno gwe baateeseteese okuzimbamu ennyumba yaabwe, era bwe batyo ne batandika okubaga, kale katugambe kye twandiise omusingi. Bwe batyo babaga obuti oba bateeka obuti nga bungi wansi mu kye twandiise omusingi, naye nga si wansi ku ttaka wabula waggulu mu matabi g'emiti, naye nga kye basoosa wansi oba kye twandiise omusingi babaga obuti nga bungi, oba we twandigambye wandibadde seminti, bwe butyo ne bunywera bulungi, ng'era baba basibye bulungi ku matabi g'emiti era nga bunywedde bulungi. N'ebye basibisa byennyini oba ebiyambako okusiba katugambe bye twandiise ebyayi oba obugoogwa, nabyo biba birabika nga buti obutono ddala. Bafuna ekika ky'obuti obutono ddala wabula nga bugumu ne babukozesa okusiba n'okubaga. Bwe batyo bafuba okulaba ng'emiti gino egikola omusingi ginywedde bulungi ku matabi g'omuti waggulu. Bwe bamala okuteekako oba okubaga omusingi ogwo, bwe batyo ne bazimba ennyumba yaabwe ng'egenda waggulu mu mitaazi eziri 612. Weewaawo ng'okusinziira ku kunoonyereza waliwo ne we bazimbira ddala ennyumba empanvu nga ziweza mitaazi 35. Bwe batyo batandika okubaga nga bagenda waggulu, era bwe bamala okubaga okusingira ddala nga bakozesa amabanda, tebaba na misumaali wabula baba n'obuti bwe baasongola obulungi, era nga ne kye bakomaza teba nnyondo wabula nakyo kiba kiti. Olwo nno ne bafuna akantu engeri y'akuuma ne babanga abakubamu obutuli ne batandika okusonsekamu obuti obulinga obusumaali naye nga si misumaali, ne bakoona ennyumba yaabwe n'enywera bulungi. Bwe batyo batandika okusereka era nga bakozesa ebintu ebiva mu ntobazi ebyagala okufaananako n'ebitoogo wabula nga si bitoogo, era basereka bulungi ennyumba yaabwe n'enywera bulungi. Bagizimba bulungi mu ngeri eyeewuunyisa nga bateekako n'embalaza
bulungi nnyo n'engeri y'akakomera. Wamma ggwe ne babeera waggulu nga beeyagala, ng'eno nno obasobozesa bulungi nnyo okulengera abalabe baabwe basitaka abaali bayitiridde okubasalako emitwe. Bwe batyo bwe bamala okuzimba enju yaabwe eno batandika okuyigga ekyokulya, oba bamanyi okuyigga ekyokulya era nga bano bettanira nnyo ennyama y'ebikere. Bwe basanga ekidiba ng'ekyo bakigwamu, pozi nga bannabuddu bwe bawenja enseenene. Bwe batyo batandika okukwata ebikere gamba ng'abawendule, era baba n'obusuwa bwabwe kye bakwata bakikuba akasuwa era ne basaanikira bulungi. Bagenda okuvaawo wamma ggwe ng'akasuwa kajjudde bulungi ebikere. Awo nno boolekera ne bagenda ne bakuma bulungi omuliro, ne babiteeka ku musito nga babitonzeeko era ne babyokya bulungi. Bwe bamala obyokya nga bakwata emiti oba emiseejo nga bambuka nagyo mu nnyumba yaabwe. Bonna nga bayingira wamma ggwe nga batandika okuwoobeeza. Baba n'ebikopo byabwe mwe banywera, wabula bino byonna nga baabibajja mu mabanda, era nga ddala obitunulako tolema kwewuunya buwangwa bwabwe, kubanga bano ne kansa alabika abali wala olw'ensonga nti tebanywera mu bikopo bino ebikolerere, wabula beekolera ebikopo byabwe ebibajje okuva mu miti. Okusinziira ku Bannassayansi, enkola eno ey'okuzimba ennyumba mu miti bagamba nti nnungi nnyo, era nga singa kisoboka buli muntu yandibadde abeera mu miti gino, kubanga bagamba emiti gino girimu obulamu era nga givaamu n'omukka ogwa okisigeni. Kale ng'abantu bano okubeera waggulu mu matabi g'emiti, Bannassayansi bagamba nti kya bulamu, newankubadde ng'obunyonyi bwe butera okuzimba mu miti oba bwe buzimba mu miti. Ate ng'era bw'otunuulira ennyumba zino tolema kugamba nti oba oli awo bano bandibanga bagwiba ddala, kubanga omuti omuntu asobola okujja n'agutema nyumba n'egwa, banaaguteekera omuliro oba gwo gwennyini ne gusiguukululwa, oba olwakibuyaga oba olwamusisi n'ebintu ebirala oba n'enkuyege. Wabula ate mu ngeri endala tulabidde ddala emiti nga mingi ddala nga giwangaala emyaka 10 n'okusoba. Kale nno nabo bagezigezi ddala ng'obwana bw'emisota, kubanga tebazimba mu buti bwe balaba nga buyaba, banoonyezayo ddala emiti emigumu egisobola okuwangaalira ddala gamba ng'emyaka 10 mu maaso. Bwe batyo ne bazimba omwo amayumba gaabwe era ne babeera omwo nga beeyagala. Kale nno ggwe abaddeyo nga weegomba nnyo okubeerako mu kalina, nkugamba nti tofa nga tobaddeeko mu kalina, kubanga bw'ozimba ennyumba yo mu muti eno waggulu era naawe olabikira ddala ng'ali mu kalina. Omanyi kalina eno yeewuunyisa era yanjawulo, kubanga abantu abali waggulu mu kalina balabira ddala abantu abali wansi mu ngeri ey'enjawulo. Kale nno tofa nga tobaddeeko mu kalina. Waliwo enkola eno ey'okuzimba ennyumba waggulu mu miti gyekkaanye bulungi, oboolyawo naawe oyinza okugiraba n'ogyekkaanya naawe n'ozimba ennyumba yo, awo nno n'osulako mu kalina. Obuwangwa bw'abantu bano bwebwo obwewuunyisa bwe butyo, era nga bano bawangaalira mu bibira eyo gye babeera ne batambuza obulamu bwabwe.
CBS FM.